Daudi yagamba nti Katonda yanzigya mu kinywa ekiwanvu. Yona yagamba nti nakoowole Mukama n'ampulira. Abaana b'abantu bakoma babwe bakoma. Teri ayinza kugamba nti ono akuguludde ddala. It's only God. You are a young girl. I pray that you will be strong. I pray that God will heal you. I pray that His face will shine upon you. I pray that you will not wither. I pray that you will not oleme okugwamu amaanyi. Nkugobako emizimu, nkugobako ennaku. Nsaba Katonda akukyalire. Amaziga gagasangule. Gwe ne maama wo n'ennyumba yo. Katonda abakyalire. Kubanga Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. N'abaawulayawula, n'abafuula ekintu, ne mugenda eno n'eri, naye nga teri kubeera. Bayibuli egamba nti naasitula amaaso gange eri ensozi, kubeera kwange kulivaawa, kubeera kwange kuliva eri Mukama. Kutaddeko omukono gwange nga njulira Katonda eyanzigya ewala, eyanzigya ku lubungu, eyanzigya mu bizibu ebingi, eyanzigya mu maziga amaanyi, eyanzigya mu kweraliikirira okungi, eyanzigya mu kinya ekiwanvu, eyajja Dawudi mu kinya ekiwanvu. Zabbuli eyaana egamba nti Katonda yajja Dawudi mu kinya ekiwanvu, yanzigya mu kinya ekiwanvu n'anteeka ku lwazi, n'anzigyako ebisooto. Katonda omwesigwa, omwana ono asobola okutambulira nawali, naye gwe ayinza omutaasa. Mutaase byalowooza nti bamuloga, mutaase okumyawo n'omutima gwe n'eri bazadde be. Omutaase kuba mwana muto, alimu okuggwerera, alimu okufa nga muto, alimu okwetikka ennaku y'ensi yonna ku mutima gwe. Bw'abanga ddala Sitaani nga mizimu, Bayibuli egamba mu Yeremiya nti yenze Katonda wa bonna abalina omubiri, waliwo ekinnema, Mukama tewali kikulema. Mugobako bina ebimukutte, amaziga gakaaba n'okweraliikirira okungi. Mwetoolooza omusaayi gw'omwana gw'endiga, munnyika mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Bayibuli egamba mu Yobu 9:5 nti Mukama ajjawo ensozi bw'azivuunisa obusungu bwe. Ki ekirema Katonda? Omuyaga tegwali ku lyato, Yesu n'agolola omukono gwe ne guteeka. Ayi Mukama, golola omukono gwo eri omwana ono afukamidde wano, lino ttaka lyo, kino kifo kyo, wano wantu wo. Ayi Mukama, era watugamba temuliteeka emikono ku balwadde, tewatugamba ki ekibaluma baki, naye Bayibuli nti baliwona. Nsaba omukyalo ono mugatte ku bujulizi obungi obw'abantu abangi abazze mu kifo kino n'obawonya. Ayi Mukama, swaza Sitaani n'emizimu gye, gyawo enkwe z'omulabe Sitaani, swaza Sitaani n'emizimu gye, muggyeko ennaku, muggyeko amaziga. Bayibuli egamba mu Luka 10:19 nti mulirinnya ku misota, mulirinnya ku ndogo, mulirinnya ku njaba n'ebitabakolako kabi, kubanga Katonda mwalimu. Laba otwadde amaanyi okukola, okusaba abantu ne bawona. Era watugamba nti bwe muba n'okukkiriza muliragira olusozi olunene nti vaawo ne luvaawo. Ayi Mukama, ndagira omwana ono omuto yeetooloddwa, surrounded by, she doesn't know what to do, she's young. Bayibuli egamba mu Yakobo 1:5 nti mwenna abasobeddwa abatamanyi kyakukola mujje gye ndi. Agamba mu Matayo nti mujje gye ndi mwenna abakoye n'abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Ayi Mukama, tusabidde abantu bangi, nojja n'obataasa. Sabira omwana ono omuto, omwana omuwala omuto, omutaase, young beautiful girl, but the enemy is playing games on her life and her future. I rebuke every powers of darkness. Nkuggyako byonna, tukuggyako byonna n'omusaayi gwa Yesu, tukuggyako ebirwadde, tukuggyako ennaku, tukuggyako emyoyo, n'ekyo nekikutambulirako, kyogamba nti kintu kintambulirako, tomanyi ani yakuloga. Nsaba okuva olwaleero teyali oba taliyo, omukono gwa Mukama gukutaase, gukujjulule. Lumu tuli kulaba ne bano bonna baganda babadde bakufaako, bali kulaba nga Katonda yakolera. Kubanga ani ayinza okukutaasiza ddala? Ani ayinza okukaza amaziga go? Ani oyo ayinza okukutaasa nti kino nkikuggyeko okuggyako Mukama Katonda? Mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda eyafa n'azuukira, eyajja Laazaalo mu ntaana, eyazaaza Kaana omukumba, oyo omulamu ne leero nkuggyeko ekisiraani, kuggyeko ekipali, kuggyeko ekikolimo, kuggyeko ebirwadde, kuggyeko ennaku. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, weebale Mukama, kubanga essaala eno ogiwulidde ku mwana ono omuto. Yaka teeka ekitangaala mu mutima gwe, mulage Kristo, mulage ekkubo, mubuulire ekyokukola, muviireyo. Bino nambisabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Katukubireko taata wano eno tubeko byetunabuuzaako tuwulire. Bintu si byangu. So Mbumpimpi tolina kalungi kojjukira maama wo ke yali akukoleddeko banga byonna. Nze sijja kugaana kuba omukubira essimu n'ayomba, n'omukubira essimu n'akola ki? Nze simuyinaako buzibu. Yeah, there are things that she did for me. There are a lot of things. Nze sijja gaana.
Tukubirako taata naye alabika oba alebbeze. Zino ensonga zituuse brave lwaki teziyigiramu ab'ekika ne babatuuza nga ffe kyekitagala ate olowooza akwatagana n'ab'ekika takwatagana nabo wadde basisita bomugamba babeera bayomba anti taata wange yagamba nti munyi wa mwenge teri musajja atanywa mwenge kale taata tali mukwata nakusimu yange naye ndowooza tugenda kufunako ne maama tuwulire ate maama ye ebigambo byakwogerako. Believe kansoke mbeeko ekintu kyemmanya. Taata woono bwe yayawukana ne maama kuba ndowooza tebabeera bonna babeera bonna ewaka tebabeera bonna. Taata wo kya communicatinga naye in good terms era bigambo ki byatera okugamba. Taata ye talina buzibu because it was even a surprise okuba nti nakubira kitange n'akwata essimu. Wamukubira n'akwata essimu. Yakwata essimu kisitalabanga kuba nali mmanyi ambodde agenze. Naye yaŋŋamba ebintu bino wammanga. Era yakiddamu. Munange gyonna gy'oli nze nkwagala. Kati tusooke tuwulire ku maama kyagamba. Manyi maama tugezezaako wiikendi eyo tumunoonyako ku Monday mugenda kukola okusinkana kwa interview nga ndi ne maama. No, not now because nze njagala kusooka kufuna saidi ya maama. Maama yaŋŋamba omukubira ku Monday ne mukubira ku Monday naŋŋamba ayoza. Hello. Maama owasuza otya nnyawo? Ono David. Maama oli otya? Hello. Yendi. Kakati nze bampita Prosper. Nze yasooka okukola ku interview ya muwala wo bwe yajja nga yeetaaga okubeera supported. Wangi? Ate tukiwulira naffe mu yiye. Tukiwulira eyo mu yiyo. Ogitadde mu Lawudi? Ekola eko. Kati ompulira Kati maama kye tubadde twetaaga okumanya. Kuba ono omwami yakunoonyezzaako tusobole okufuna tukole interview tuwulire ku side ye eyaddala. Naye wamugambye ebyamawulire obadde tukyayagala kubiddamu. Simanyi lwaki naye kye mbadde nze neetaaga okumanya. Omwana ono okuba nga temukwatagana kivaawa. Omwana olina engeri gye wamuyisaamu mu buteetali nnungi, wamusosola, wamuboola, kiki alimba. Kale twali yeetaze tutegeere amazima kyeki ekyaddala. Omwana yakagamba nzikyakunaada era nze muzaala. Agamba gwamuzaala era ali proud gwe okumuzaala. Yagamba yiyeko balina banne. Alina banne waliwo n'abalala abataata we gwe bootazaala. Ye nnyabo. Kakati gwe bw'otuula teweebuuza n'ogamba naye omukyala nga yatereka n'azaala omwana. Aye ng'obutamwagaliza birungi. Nanti naffe kyetwebuuza lwaki akwogerako obukyayi ate bw'atayogera ku taata we. Era ne taata we yabumwogerako bwe yagamba ffenna twamuwonga ffenna. Tewakola ka vidiyo ng'agamba alina muganda we taata we gwe yeebakako. Muganda we taata we gwe yeebakako? Ekyo mpozi wakiwulirawo bitekyalimu. Ngenda kusindikira ka vidiyo nekiri. Ojja katusindikira naye mpozi nga walaba interview ndala kuba nze kale kakati ekirala kyetwetaaga okumanya enkwataganayo ne taata ku nsonga z'omwana eno eyimiridde etya? Omwana oyo olowooza talina ssimu ya taata we? Anti kati nze mbadde nsuubira nti nga mmwe abazadde
engeri gy'agamba nti kale taata yalinga amuwuliriza. Mbadde nsuubira nti nga mmwe abazadde mwali badde kati gweokwatagana ne taata ne mulaba engeri gye mununula omwana ono n'aleka kulowooza nti ate tomwagaliza ne muzimbawo omukwano wakati wo ne taata. Taata ono oli naye oba nedda? Wanje? Tankunyonyole. Senkwata abakyala gye tukwatamu abaana, abasajja si be babakwata. Kakati nze omwana oyo nagezanga nnyo okumulaga ensobi z'akoze. Ate taata ye nga sikyakola ki? Taata ayagala nnyo abaana be kale kakyogere bwentyo. Kakati ayinza okuba ng'akola safari mu wiiki ajja emirundi 2. Tabeera olowooza nnyo asinga okumanya eby'omwana eby'abaana ebata. Maama abaana 24/7. N'ekirala nze kennyini nakugamba nenkugamba dda mu intaviyu oyo omwana byonna byeragala bannamawulire bw'olabe nga bituufu oba si bituufu ze bw'olaba nakwata ajja tadija ne tugenda ne ku ssomero we yatoloka ne baganda be bennyini balina bye baayogera ne SM w'essomero yayogera. Ekitegeeza omwana kati nze kambawo ekifaananyi ky'omwana wange. Omwana ng'omwana yakwatagana ne guruupu ez'amwonoona. Bw'atuuka mu kisa yakwata ku ssente z'atalabanga nakondowooza. Omwana okumugamba lwaki oteekako enjala ng'olina enjala ze ennungi ng'oli mwana wa ssomero kiki? Ate nga guruupu gy'alimu baziina. Lwaki weeyerusa? Ng'oli mwana wa ssomero ate olina mweru, lwaki weeyerusa? Olwo lwasalo namwe musimanyi. Olwo omwana gw'ogamba ekintu naka gwenze ng'olaba ndeze abaana abasuka, abaana b'abannyinaze, abaana b'abasajja, abaana ba ne bennondo obulonzi ne muleeta ewaka ne mulera n'ava omuyina. Kati ky'ogamba omwana ono yasomanga bw'agenda mu sipa maama? Nze sijja kulimba simanyi. Nati wogambye mbu gurupu gye yabeeranga nayo ng'agenze mu sipa yajjanga ku ssomero ng'alina enjala ezo alina enviiri n'omugambako ng'omuzadde. Nkwata bulungi nkugambye. Omwana oyo alayika yakwatagana ne gurupu eyamwonoona. Amusipa simanyi ngeri gye yagendayo. Kuba n'embasibwe yali talinayo wadde muzadde wadde mwana oba muganda wange mbu amanyiyo nnyo. Nagenda okuwulira ng'ali mu sipa mu masaaji. Kenkugambye neewuunya. Naye ng'akyali waka. Yakolanga ebintu ebyewuunyisa n'omugambako n'omuganda ebyo ebintu byeweekola biseera lwaki weeyerusa, lwaki oteekako enjala, lwaki oyagala nnyo ebyamangu. Ku ssomero tebabasirizanga amasimu n'omwana oyo yakukutanga n'essimu bamukwata n'essimu emirundi 3. Yagamba yakunnyonnyola engeri gye yafunamu essimu olw'omwami omu eyali amuyambako ng'akyali ku Eagles Nest essomero eryo okufuna basale. Kakati ebyo byonna bya bulimba. Omwana ng'omwana yeeyonoonye yekka. Kakati singa tubadde ku bya ssomero omwana okutoboka ku ssomero lwaki yatoboka ku ssomero lwaki omwana tasoma lwaki omwana yonoonese nemuwulira yabagamba kyava buto namuzaala aliko enjiibwa netwagala obugagga taata we n'amuwonga nemuwonga owulira bisoole byonna nabikootinga ne mu mutwe ekitegeera nakugamba twamuwonga tufune obugagga. Omubuuza ate mbu taata yakolabye ne maama n'akola bibye. Era ebizibu byaffe byamugamba bimuwadde emyaka 7. Naye ate emyaka 7 ginaggwako omwana ogenda kufa era tekyaleeta omwana okutoloka ewaka ng'alaba emyaka 7 zigenderera. N'abagamba omwana oyo mbunze yalinanga kubeera wembeera bw'abeera so that ebintu byange bikole. Omwana oyo yatandika okusoma ekisulo ng'ali mu Kristo. Paka tasomangako mudde. Isubiri bw'ogamu kubeera naye ng'abeera ku masomero.
kati so maama omwana oyagala ddeyo okusoma naye alabika tayagala kuddayo okusoma ye agamba okusoma okumutamya ayagala kimu wangi abalala kasoma ye bw'aba tayagala kusoma wabuulire kyayagala mu muyambe kubanga bw'agamba mutayagala kusoma ng'abalala basoma singa yabagambako nze nga nsosola ng'abalala basoma nze nga sisoma abalala ng'abagulireko nze nga tangulira ekyo kyandibadde kira naye bw'aba agamba mutayagala kusoma yatulokana ku ssomero kyeyali waka awo namwe mukole ebisaasi singa yatoloka waka naye omuntu bw'aba yatoloka ku ssomero akiringa abadde oli munamawulire okola omulimu gwo gwa mawulire naye bagenda okulaba ng'ovudde mu mawulire ogenze mu mulimu omulala ekitegeezabagamba ababijjono nga mulaba yali akola amawulire naye bagenda mu geto n'atandika okunywa enjaga ate era wabaawo ensonga eyamugjawo otyo kaakati naye ensonga eyo agibanyonyole bulungi bakande agibagambe kuba tata ali mulamu mama we gyali mulamu siye yekka abantu be tulina kakati maama kakati maama kati ekyokuzaalibwa n'enjiibwa ekyo kyo sikijjukira simanyi we wakiwulira naye mbadde nyina ebintu bye nnalyetaze okumanya kituufu omwana ono olunaku lumu baava ku ssomero nga bawummudde n'ogamba omwana w'omulala nti ono wadde akusinze mbadde simusuubira kukusinga gw'ojja mumusinga ono just ayina iziti kubeera malaayo oba kubeera ki wamugambako ekintu ekyo kaakati ekintu ekyo nkyewuunyala kyewuunyira oyo mwana kyayogera bingi lwa nsonga singa yali mwana wa mulala omwana oyo yali ne mwannyina tata y'omu n'olwasoma ku ssomero kakati kwe mbuulirama otuuse ku ssomero amanga g'olinangamba ono yansinga tagenda kusinga ajja kuba malaaya kyokka ate gwewange gwenzaala oli wa musajja katiyogerera ali kusomero asoma na bwa dokita era yanganda engulitakiiki baali basabye okusomero naye nga kituufu wakimugamba nti agenda kufuna fourth grade omuwala ye agenda kufuna fourth grade gy'alina okufuna nga lwaki ngimugamba nga nagenda okukola ebibugu kafanira nembasagira zonna nebagamba katusabire fena netyokuŋanamu netubikwata netusaba genda kusomero omuntu emwanyina akubuulire then ekirala mami nti ewaka wali olabyewo obutakkaanya mu baana ng'abaana nga ggwe maama n'ogamba oba abaana bo ne wabaawo omu agamba nti mami mpulira gundi ye akomplaininga nti gundi tomwagala mpulira gundi agamba bw'ati nti tomwagala wali okifunyeko ekyo kyandibadde mu baana b'abajja bange be nalera naye olaba tekiriimu nga nabo banumulirwako beebuuza tetulanga n'ababajja bange bali bajje boogera ekyo kati maama omanyi bagenda ne bagamba omwana omubi ntera biwulira nga bagamba nti omwana omubi aba wa nnyina avumaganya nnyina ate omulungi asanyusa kitaawe something like that omwana ono ekirowoozo kikujjira kiti ekyokuba nti essaawa zino bw'oba ogamba gwe yabeera naye era gwe wamuzaala era gwe yamukuza olowooza abantu balowooza ki ekyokubanga yakuva mu ngalo n'abanga essaawa zino atambulira mu mbeera bweti ng'ate yeevuma gwe yali badde agamba nti maama ekyo ngenda kukuddamu bwe nti omwana oyo si yasoose mu Uganda naye ndabye ko n'omwana yakwata omuggo n'akuba maama we obatamwaliwo ne bennalaba ku mawulire nga yakuta taata we ng'amutematema omwana asobola okweyonoona akati bwe yava ku ssomero alabika yalina connection ng'alaba ensinga ng'agenda kukola bulungi ekyokusooka omwana wange oyo yalina talenti amanye okuyimba amanye okuzina kubanga yali amaze siniya wano ng'ayagala bigenda munamugamba ebintu ebyo bijja kunyumira nnyo ng'osomyeko gumiikiriza osome ojja tandika okukola ebintu ebyo bulungi
Oyogora nga yatuko okuwandiika ekitabo bakkowe muweewuunya. Yaja n'amunamu alina silent ate najja alowooza mulungi ate obulamu bwe ayagala ayagala kati nga tumaliriza obutakutawaanya nnyo maama nze tontawaanyiza okujjako nga gwokyo okubuuza. Okay, kakati ekintu kye naleetaza okumanya omwana ono bwe walaba nti ebitone bye bino byali bimuyamba kuba yatugambye nti ebitone byamuleetera n'okutuuka akaseera nga baagala namuwa basalizi ku lw'ebitone bye. Batoobe batya naye mama musooka okulaba omwana wange yasooka okwonooneka. Anti maama owulidde abaana baayonooneka nesente g'emasaka bwe mumulabako mu mugambi ebyo byolina tebiina amakulu ddewaka maama akwetaaga ogenda osome. Anti maamakomawo yangenda mwaniriza nga mwana wange. Kyembadde ngezaako okubuuza maama bino ebitone agamba nti byali bimuwa basale wabula ate gwe yennyini nnyini wabiyimirirangamu ng'omulemesa ate zi basale ezo. Ate nga kyoba olemesa oti waliwo omuntu atayagala birungi kati byokkola munamawulire nga bagamba jangu tukutwale mu Amerika gyoba otandika obikolera nga ate abazadde bo bagaana oba baganda bo nga bakugaana. Ekintu okikutta otya tegeera ekintu okikutta otya ekintu okikimiriza otya ye weeyisiza otya. Bangi balina ssente naye tebamanyi bwe bazikozesa basomola oyo mugamu ako n'agamba kale oyo alina ssente naye kale abyakola. Kati n'oyo omwana bayamala mwalina ate siye balina talenti bala kusobola obuuze kayikolayo ebintu byakola ate bamugamba kyakola. Kakati naye kirala mu interview emu nnyina we nawuliddeko ng'ogamba nti omwana ono yeetaaga oba nakutwalibwako obutabika. Ekyo nakyogera yagwako eddalu kakati nkyakyagala ekikola kuba ebigambo ebiva mu kamwa nalowooza omwana yafuna ekikyamu ku bwongo era nagamba naatunda akange konna nabe nga mutwala ku dokita yenna yenna oba kuba mulago basatolakolera obwongo bw'omwana okusinziira ku bintu byakola n'enkaka gyapakamu ebiva mu kamwa naye omwana nga yafuna ekikyamu ku bwongo. Kati ku kyebutabika n'ekyessomero kiriwa kye wali agadde osooka okukola singa abazze? Kakati nganze kunanisookaagala okola okusinziira omwana ebintu byali mu kukola ebyayogera badde njagala n'okusookafuna edokita bamukebera obwongo mulamu bw'anaaba omutenikifuna abakansolinga abaana oba bamulage ensigo etambula adde ku ssomero bw'aba asobodde kukola omwana ategeera era mu baana baakola obulungi mu ssomero y'omu kubamu yakola bulungi nze omwana okukola ku vidiyo emuwojo omwana bwayakula ekyamu naye ate lwe yakola obulungi gwe wenyini nyini nga bwe tukyogeddeko wali emabega ate wamwagaliza 4th grade. Ebyo byamulamu ebyamawakawulire mu bunyange munayimuzaamamwana okukunyanze maama mu ntuuzo tukoze tutya okufuna interview yo one on one nga sirya simu kuba tukunoonyezaako naye these days obudde bulinga kugamba amawulire ge nagenda enganyonyolako bye nabanyonya era nali ŋŋaanye enganyonyolako nze tujja amawulire lwa mwana omwana ngaomwana mutereeza abantu mumukwate mumutereze mumukalande bino byonna byolimu byakulimba ekaka omubuuze taata we yamuwonga nange ne muwonga tufune obugagagaza kati yabaga waliera wakwenda kwebintu byangeikola kati lwaki tokwata kati maama nze mbadde ndowooza ensonga eno engeri gye kiri nti ya mwana era ya mumaka
taata ono bwe mubanga mukwatagana kale ne bwe mubanga temukwatagana lwaki toyogedde naye ne mulaba engeri gye mukisetolinga kuba kati omwana agamba taata ye muntu kale ayinza omuwulirizaako lwaki toyogedde ne taata anti no mama nze kyeŋŋamba kyengezaako okugamba nti gwenga mama kuba ono omwana wammwe mmwe mwamuzaala gwe waliyogeddeko ne taata ne mulaba engeri gye kuba kati taata omwana alaga nti taata yamuwuliriza kati gwe waliyogeddeko ne taata n'omugamba munnaaye niwe nkwadde oluusi tulinamu obutakanya simanyi oba mubulina oba temubulina n'omugamba omwana nemugamba mukubire namukubira nga tazikwata twayogera omwana yeyeyo baseso yasiddamu wayogera ne taata n'agamba yamukubira nga takwata iye kati mama osobola otuwa ku namba ya taata ffe ne tumukubirako owulidde taata we yakolangamba okugamba kati mama nze mbadde nsaba otuwe ku namba ya taata ffe tumukubireko twogere naye wangi omwana agirina anti naye nze mbadde nsaba gwe nga maama ogitweweere ffe tweyogerere naye togenda okukola oyo omwana anti ffe interest weeri maama interest yaffe weeri nti famire nga mmwe mulina otereeza omwana ffe ogwaffe gwakumakinga sure nti tubagatta kati saidi y'omwana tugiina eyiyo wagitwala ku YouTube channel ya Hadidia kati tubadde tusaba otuwe ku namba ya taata tuwulire naye kyagamba ffe twogera naye ku ssimu ne tumukubira essimu bw'aba ayina ensonga gy'ayagala twogereko ne tumulagira najja wangi anti naffe tumuyita buyisi ate ffe tugendayo olw'ebyo agamba olw'ebyokwerinda tasobola tulagawo kati maama kale tusomereko ku nnamba eyo ojja gituwa katubeereko ku ssimu kale mami omwana omusibirira bugambo kingagwe kozi interview ajja giraba obugambo omusibirira eyo omwana wange nga nze nagerekya ne muzaala ensonyi aleke zifuula busungu senga abazadde tetumuyinaako tabu teri atasobya yasira naye akomyewo ewaka tulabe ekigenda tutandike life mpya ebyo byalimu tebirina makulu ekutya waka adde ewaka njamuuza kusomera bwaba ayagala okusoma bwaba tajja kufuna koosi gy'asoma bwaba tayagala abeere omusajja n'afumbirwa aye abayagala alibeewaka kuba ewaka weewaka okuŋŋamu okukola kyoli okukola yagamba yali yagadde kukola bizinensi onaamukolera bizinensi onaamuwa kapito tewali buzibu ate okukola namuzaala mpaka wamukolao nga siyeekaloga biri ayinza okufunemu okola banze sikola ne bagamba sirimu nnyo kuba nsobola n'okulera abaana b'okukuba enoba alekera bulekezi baana oba oyagala kuntegeera kyangu olitegeera okakasa omukazi ate wekunyambu waliyo abakazi be bati
ojja kwewuunya nnyo otyogamba walira abasajja bakyalina omutima gw'omukwano w'ebita balina ekita abalina obugumiikiriza abalina omukwano ku bantu. Kale mami ngenda kujjako enkya mu Wakiso nja kunoonyaako enaaba mu Wakiso awo. Omugamba adde ewaka munne balina ku ssomero basomwa bana balina yali agambye alyala nasoma oyo owulire yalina emyaka ebiri gy'abagagaza ku yunivasite gumulabye ogumiikiriza ayagala smartphone ayagala birungi ayagala mpimbi ayagala bintu byakwezi Muganda adde ku ssomero ate byansala amagezi adde ku ssomero. Kale mami era nga omuwulidde nti yalina ekirooto neera yakijja gwani era muganda yegwagambye wa dokita gwe nayogeramu nenanyumirwa nga tuli wano ne maama ngaayogera nga akwagala. Kale tugambe nti pretenda ku byeyogeza mu mawulire. Oli otya? Ndi fine. Obulamu butambula butya Safa? Ojja kubeera fine. Ojja kubeera fine. Emabega awo bwe wajja ku channel n'osisinkana n'omala n'osisinkanako ne Sanchez bingi byayogerwa okuli ne maama wo okuvaayo n'atandika okubanga akaayana agamba oli mwana mubi nnyo weegaana nnyoko weegaana otya famire lwaki toyagala kudda waka era n'agamba nti wawagguuka nti wayina amalala mangi okuli n'okugamba nti gwe watuuka ekiseera nga bw'oyogera naye wenna weekanagga oba nkiyite kwekanagga oba kavubuka amuwaga kavubuka akuwaga. Twogere ku nsonga eyo. Ensonga eyo esooka okugamba nti omuzadde yenna bw'oba okuuma omwana tetukiganye ekyoli mu mukuuma kitegedde naye nze omwana nze alina okwebiiriramu neŋŋamba nti maama kino akiŋŋaanye maama kino akiŋŋaanye byonna byeyogedde ku story nabiwulidde ate siina na bingi bye ŋŋenda kwogera naye amazima ogamanyi kwa sigenda kaayana naawe nkumanyi nkuze nkulaba maama sigenda kaayana naawe sigenda kukola kintu kyonna naye gwe ky'oba omanya bwe mbanga nalina amalala bwe mbanga nalina kisinga essaawa zino nnina olubuto nga baganda bange abamu abaakunyooma. Waliwo baganda babamu abatakkanya ne maama wo ne bawunzika nga bafunye embuto nga baganda bange abamu sijja oba baganda bange oba kinze kati this time round the pain I have okubanga ovuddeyo n'ogamba nti nina amalala this time okuva kiseera we nakuviira singa nafuna dda olubuto naye I know what I want. Bw'obanga okakasa ng'ogambe ebi walufuna n'olugjamu nze am proof of it anyone can come n'antwala ne bakola ki ne bakebera obwo n'omwana yali aggyemu olubuto. I know what I want. Omuwala yenna gwe omuzadde gwali eyo ng'omutaddeko embeera biki ajja kufuukira ekizibu. Nze sinnabafuukira maama wange ekizibu. Naye obanga okakasa nti nalina amalala njogera naawe biki nakulabya ng'ogamba ng'ayogera oluzungu nkwebaza okuba nti ompeeredde okubanga I can speak that very English gy'owadde ogamba nti nonjogera era I'm fluent in it era nkwebaza okuba nti wampeerera n'embeera nga nsobola oddogera nga frankly speaking it obanga wagambye yenna nakinala nayogera oluzungu nayogera nkwebaza okuba nti I have even the guts okwogera oluzungu waliwo alunoonya nga talulaba nekyengezaako okugamba byonna obikoze wajja mu sipa okunnoonya biki naye njagala nkubuuze taata wange aliwa? Taata wakuzaala? Taata wange anzaala gw'ogamba nti yammeza amalala gw'ogamba nti nno bino byonna okubaawo y'ensonga lwaki ndi bwe nti njagala taata wange vaayo oyogere nkooyo okuba nti bwe bannona mu sipa mwalwana ne maama olwo olunaku owa sipa lwe yankubira essimu ngavudde mu sipa olunaku maama wo lwe yajja akunone ku sipa lwe yannona ku sipa olunaku lwe nasalawo nve mu sipa
Gwe yali asazeewo ova nze yali asazeewo yali Christmas that very day bajja ne bamuyita n'ajja olunaku olwo ne bamuyita n'ajja n'ayogera ebintu bingi biki baali bakugamba ogenda kusoma biki nze okusoma sinnakugaanako naye gwe yakundeetera nti sikyayagala ye yakuntamya sikyayagala ne mbagamba bulungi waba ali wiringira okudda mu mikono gyange mbu biki antwale ku ssomero njagala kitange yabeera in charge of me in my studies now sikyayagala wadde n'okutunulako bw'oba olaba nti nno nkwegaanye tewali buzibu nga waliwo ne muganda wange yavayo n'agamba luli kyalumu bali basanga mu mawulire waliwo muganda w'omu naye yayeekyawa njagala nkigambe mama yonna gy'oli nti n'abaana b'oyina abo bamwetamwa n'abaana b'otudde nabo ewaka twaliko mu kiyungu nga tukaayana lwakuba ggwe nga tuwulira tufa twagala kwatulira naye okusirika kwaffe totuyita nti nno tetulaba ovuddeyo ogamba nga wenneekaalisa nnina amalala muganda wange omu yaggamba omuntu atuuka ekiseera n'akyuka wagaana okukitegeera ate essaawa eno oli ku mawulire oli mu kugamba nti biki nze sikuyinaako buzibu byonna byongere naye nze kyenkwetaaza kiri eki taata wange bw'aba gwe buli kimu oli nakyemalira omanyi you are right in everything ffe abaana tetwogerako you're right in everything naye kyenkusaba kiri kimu olunaku lwe nava mu sipa lwe lunaku taata lwe yayogera n'agamba ebintu bino lwaki tobinteekamu wamugamba otya nti owa sipa yankubira essimu n'aŋŋamba nti no walwanye ne taata ekiro ekyo owa sipa ye yakugamba ye yaŋŋamba ti mama oyo alwanye ne taata nga bazzeeyo yakuba essimu ng'awulira bali mu kukola kikaayana wagambye nti nno we nava mu sipa we wankubira essimu saagikwata olimba nakwata essimu n'oŋŋamba nkuwako ku kitaawo oyogere naye n'enjogera entaata naye ebigambo bya taata nkyabijjukira nze seerabira neekuba kuzaalira gye wanzaalira nti twakulira makindi byonna nkyabijjukira nkijjukira n'abantu be nnali nabo seerabira am watching everything buli kimu maama mbadde nkiraba gwe taata yaŋŋamba ekintu kino wammanga mwana wange yonna gy'oli nkwagaliza mirembe taata kyeyagamba nkwagaliza mikisa gyonna nga taata alaga alina obulumi asiriza busirizi kana njagala okakkane nkimanyi olina obulumi ku mutima nengenda kusaba okkakkanemwe gezaako okuba omukyalo omugumu tusobole okwogera because ebintu bingi ebitambudde comments zibadde nnyingi eziri negative abamu nga bagamba ne maama byayogedde bingi abalala bagamba oli kyenne nakyewe ngenda kusaba okakkane funa akatambala oba oyina sokosemula amaziga twogere kale mmwe abatulaba ku Cookie Promotions nammwe abali ku Prosper Magics for the Need ku YouTube omwebale nnyo atweyongerayo n'emboozi eno mpozi njagala bagamba nti ensonga lwaki tukola emboozi zino is because twagala gwe alina ekikuluma ku mutima nga wali yagadde at least abantu bakuadvising oba abantu babeeko kye bagamba oba abantu bakuyambe tutuukirire osobola okutukubirako oba n'otunoonyaako n'ojja come and share your story with us mbagamba nnyo nti tofa na kintu kikuli ku mutima ate sijanga oyogere tekikuzitowako yes tekikuzitowako bwe kiba owulira kiganye tunoonyeeko ojja onyumya emboozi yo tujja kukuyamba at least abantu abalala bajja vayo bakuyambe kyobulaba mbagamba nti always be frank to whatever you feel to on your heart and you will be relieved yeah? So osobola bayirawo okunkubirako ku namba y'essimu eya 0758 012 nkubiraako oba osobola okukebera ku Cookie Promotions kuliko enamba y'essimu asobola okuba kweno 07554 nera 55426 okay awo ojja kuba ofuna Cookie Promotions bulambalamba so kata Cookie Promotion oba omufunye era n'oyogera then eyange era nga bwe njogedde 0758 012 aha tweyongereyo twogere ku nsonga ey'okuba nti maama agamba ye akwagala nnyo ensonga eyo yinza gyogerako ki so mama wange okunjagala simuyina nkozi era yonna gy'oli I love you as a mom okwagalanga maama naye batera okugamba ne woba oyina mukwano gwo byazze ng'okola ng'osirika kituuka ekyano gamba naye
Michiro. So mama nina statement endala gye nawulidde ng'oyogera n'ogamba nakukutanga n'amasimu metroni yankwata, but I want to highlight it very well kuba nakugamba n'ensonga naye naye walemererwa okukola ki ogitegeera nga maama. Mama, that phone that you got and took, the reason was all about helping my sisters atena for kweyamba okubanga tusoma. Essimu eyo yalimu omwami nga omwami oyo yali wa ku ssomero gye nasomeranga, nkimanyi omwami oyo osobola omutegeera ate omumanyi. Omwami oyo we nayogera naye njagala nkujjukiza olunaku lwe wali otuzzaayo ku ssomero. Yali Igosness Secondary School. Sijja kati gaana kwogera kwa byonna nti wasazeewo byogeri. Ku ssomero? Ye. Anti ne mundaga nti yes. Omwami oyo naye njagala kati essaawa zino oba avaayo n'ayogera kati I don't care. Mami yakuwesanga Richard nedda nze yajeefunira. Kitegeera nga nnwanirira kinwanirira basa batuuka ne batugoba ku ssomero ne tudda ewaka. Neŋŋamba naye kanjogere n'omwami ono kuba yali connected ne director. Kitegeera. Musajja oyo ne mugamba olunaku olwatuuka ng'afunyewo akasente maama ayagala atuzzayo ne muweereza ne mugamba naye olaba nti tukomawo. Omusajja mwami oyo yali tanjagala nti laavu. Yali tanjagala nti wabula the way could behave kuba waliyo conference kweri essomero ne ŋŋamba nze nsigala okitegeera nga tebannatuwa basale nze nsigala tukole naye nga ki ekyannemeza okubamu eyo conference I wanted to show those people nti ne buba busiraamu nti tuli basiraamu but I can work also in what balokolesa obakolamu. So mwami ono era n'atuyita n'atugamba kuba director yali bweru. Mwami ono n'atuyita n'atugamba yakuba essimu ng'akubira mama n'agamba abaana abo bakoze bulungi mu conference era babagambye bajjenga ku church every Sunday. Kati taamu eddamu nga ntextingira omwami oyo gwe nayogeranga naye ne mugamba mwami Richard ensonga eriwo nti nzijja ku ssomero naye tetulina sukaali tetulina sabbuuni tetulina wadde n'akantu n'aka. Me having that phone, it wasn't intention of boys. Omwana yeekuuma bwema asazeewo nti mama Yesu wali onteekako ng'amateeka biki naye singa nayagala ofuna olubuto singa nalufuna ebyo bye mugamba nti n'oli mu kunteekako amateeka biki you're not with me always. I'm at school. Bwe mbuka ekikomera ne ngenda omulenzi n'alunvumisa ne nkomawo. Tobeerawo nze yeekuuma nze amanyi kye njagala era nawe gobanga ŋŋamba n'ekyeteekamu okitegeera nate tekiba for rude way. So kati essimu eyo natextingira omwami oyo naŋŋamba tofaayo Brivian mwe mukole ki mujje mu kutuuka n'abayo nga njogeranga naye nga ŋŋamba nze njagamba director biki nga ndina essimu eyo ku ssomero in order to be alert okitegeera I would demand it myself nti I was in the wrong place nja kyeteekamu with the phone but I had the reason why I'm doing it. So kati matron we yatwala essimu eyo omukyala oyo we yakebera essimu n'agamba ndi mulavu n'omusajja oyo. Naye ng'omusajja alinga within the school. Yes, within the school. Omwami oyo ekintu we kyamutuuka because he was a big person kyamukuba nnyo kyamukubala era omwami oyo n'ayagala n'okuyita badirekita ab'ennannyini ssomero ensonga eno etuulemu okitegeera. Omwami oyo batuula mu meeting ne maama n'amugamba nze amazima gali nti muwalawo mbadde muyamba buyambi okubanga atuuka ku ssa lya basale bulijjo gy'akola ki gy'ayagala. Naye oba osazeewo ng'osituse n'ogamba nti omwana wo omwagala kati awo mba si kyabayambi okitegeera. Olaba ensonga maama w'aviira okubanga buli kimu ayo tabusoka na kulowooza lwaki omwana ono akoze kino lwaki omwana ono akoze kino okitegeera. Omwami oyo n'agamba mu nsonga eyo oba alowooza mwagala biki ne mbagamba amazima gali nti nze omwami mbadde simwagala. Apandikiriya awo ku kamera. Essimu yagitwala n'atandika okugamba biki kati ate metro yakuba essimu n'amugamba okimanyi nti namu essimu abadde ayogera n'omusajja badde beeyagala. Omwami oyo era nkyakwebaza nnyo. Omwami okuva olwo siddangamu naye kennyini nakwogera naye nga mukuba yali afuuse mukwano gwange nga wentuula namwe n'enjogera ekindi ku mutima kyekyali bwe kiti. Brave metro yakwata saawa mekanisi.
There was a Sam when that I won't lie to you people continue. Zali Sawa Meko was I don't remember. Because Bateranga Zitwala, that madam was strict a lot. Name me having a phone. Yes, I submit, I did a mistake. I had a reason why I could hold that phone. Era yabagitwala nze naweweera. Omwami okasita weyanvako ne mmanya nti ebyange biwedde sikyalina nagwe nsobola kikola kwogera. Omwami era ye yamprotecting okuba nti saagobebwa lwaki nti I had a reason. Era we nannyonnyola abaami abo baategeera ensonga lwaki omuwala ono abadde n'essimu. Nga ne maama waali. Teyaliiwo nze kennyini nze yeesitukira. Kitegeera ne mbanya magama mazima gayi mbadde neerwanirira ne baki ne baganda bange gasagala batugobe. Newa abali mu kulowooza nti I'm beautifying my name. No, it's not that. Nze siri mu kuyonja linnya lyange bantu bayisituke bajje banyambe kati amazima gali nti if you're willing to help you will help. But if you're not willing, me I'm fine with you. Now I'm fighting for my family. Kubanga tukwatagane. Anti omuntu ajja kwebuuza Brevian anti lwaki bonna baganda bagwavaayo okwo. Babeera bagamba mubeeramu ekyana n'omwana mu baana b'ozadde. Mubeeramu ekyana n'omwana. Mu baana b'ozadde era mulivaayo ogwo agenda okusitula kugaggawaza. Era mulivaayo olwo alisituka n'agamba nti this is the right thing to do. Kati wabanga nze mukama wabanga this is the opportunity gyampadde kwanza byali bingi byali binuma nasooka byogerera amaaso ga police. Mpulira I'm sitting on a heavy rock. Ng'owulira obulumi mpulira obulumi kati ebe muli mugamba nti yafa yankaka anziza waka onkakonziza waka simyampaka ojja kunzize waka siganye naye enkeera ojja kunsanga neewadde obutwa kuba wangamba ne weefa tebikwatako. Bwe yakugamba nti ne bw'ofa kino kigambo si kirungi ekigambo omwana we. Maama waba ayogera alaga alina obulumi eri mwana waabuze. Naye ate gwe nawe oba oyogera olaga nti maama wo akuyinako obukyayi oba omuyinako obukyayi. The right person will come out to the end. The right person will come out the end. But ogamba never judge a book by its cover. But the right person will come. Naye kyenjagala kiri eki. Babanga taata wange kituufu ye taata ajja kuvaayo. Lwaki taata wo ye tannaba kubijjamu? Musajja musirifu. Ebintu byabikwata mpola tapapa. Enkwatagana ya taata wo ne maama we eri etya? Tebakwatagana wadde naaka bwe baŋŋumi bajje wane taata wange simulabangako ng'akutta oluya aluddiza maama. Lindako kitegeeza maama yagamba ebyamato byogera ebya family. This time round I need like what do they say? Obwenkanya. Taata wange asirise lwa nsonga ki? Ebintu bino babimugjamu. Like nga wonna agamba nti maama wemba njogedde toyina kintu kirala ky'ogenda kukola. If my dad says nti abaana bange mbadde njala batwala out nakutikka n'abatwala ng'otandika okulya leta abaana bange bazze leta bada oba tutewa oba mukambwe I'm in time with my dad. N'otuuka n'ogamba n'essomero kitange yafa nga mwali mu katwe. Yagambako essomero mbu taata wo mufu. Lwaki wagaana kitange okuddamu okujja otukyalira? Why? N'oba kitange munaku ne waba avuga kigaali nga kyabikajjo nze nja mwagalira ne waba mulogo nze nja mwagalirawo engeri gy'ali. Ne waba talina kakulya kampa ye data ekintu kitono nnyo kyampa ye love. Nze kimmala whether you've given me food, whether I'm staying hungry with my dad, I don't care because there is even a time you told me nti nja kutika ogende wakitawo goba obeera naye singa kye wakola. Yava kucho kugamba mbagenda kutika akuze wachi. I don't know. Kitegeeza baya. We nayombanga ne maama nga muddamu wayogere kuba natuka ekiseera nga tukoyo sirika. Kitegeera nga yinza okuyomba kino n'omuddiza kino. Nayomba kino n'omuddiza kino. Tata nga nsitulanga nze nga ne taata kulira nfa. Tata nangamba nenda brief kakana. Nenga naye musajja watalina ebimuluma asirise busirise. Ate ne baganda ge bakimanyi tata asirise. Buli kimu akimanyi.
baganda bo bavuddeyo nga tebalinga abakuwaako obujulizi nti wali mulalu. Sibayinaako buzibu kuba I know the reason why they are doing it. I know the reason. Nanyine mabega kye kiriyo. Nga ne katooka nga akasembayo obutaakalongo nako kalina ebikaluma kasirise busirisi. Mu family mulinamu omwana omulwadde? Iye mwali omulema. Mwali omulema. Ate ekintu ky'okuba nti tolina ssente ekiteega kukwata ebintu bye mu kisenge gwe ne taata ne mu bitukuba. Tekyetaagisa. I told you I won't speak a lot. Because byentuddeko bye bingi ate byendowooza bye bingi. Maama wagamba ayagala oddeyo ewaka. Nti era ye akwagala nnyo. Yeebale kunjagala. Odde waka oba odde ku ssomero? Yeebale kunjagala naye byonna nga byagala tewali kye ngenda kukola. Lwaki okusoma kwakutama? I need my dad to be in charge of me. Olinga agamba nti taatawo unless nga yavuddeyo nagamba muwala wange akola kino. Ssomero nti obadde ewaka. Simayinaako buzibu. N'ate ne ku ssomero emunjagaliza sikyayagala. Mwankuntamya. Now I need to work. Kanneekolerere, maybe that's the way I have. Kuba ne ku ssomero ne wembeeramu wanvumanga amagezi sigayina. Kati lwaki oyagala nzireyo? Ani yakuvuma? Sigayina maama, sigayina. Then why forcing me to go back to school nga siyina magezi? Brevian. Maama wo byoyogera obuziina bwonna obwa famire obwanise ebigambo by'omufuukuulire ebyobulimba ebitaliiyo weetaaga kutwalibwa butabika bakkebera omutwe. Singa neetaaga twalibwa butabika, could I stand and go to the TV? Lwaki omuntu lwaki saayimu lwaki saakuba ssimu nembaga? Do I have the guts of calling someone weba neetaaga twalibwa butabika? Essimu omuntu ayeetaaga okukwatibwa butabika aba ategeera n'ennamba y'essimu gy'akuba, aba ategeera ekifo ky'atuddemu, aba ategeera ebigambo ebimuva mu kamwa, neetaaga twalibwa butabika. Kale abe butabika munnoni bumanga mmwe abansitula ne muntwala ne India ne musitula ne muntwala nti kati Brevian kino kiganye do this. Ensonga ya maama wo okukaabira mu interview gwe bwe wamulaba ng'akaaba ki ekyakujjira mu birowoozo? Siyina kyanzijira. Tolowooza nti alina obulumi bungi olw'okuba toli naye? Obuba bulumi singa taata yabadde akaaba. Ono maama kisa kya maama ekisa kye. Yeebale nakunzaala. Maama nawulidde ngamba nti yansindikira mu ttooyi yawenda okuwulira nti yansindikira mu ttooyi. Yakusindikira mu ttooyi. Kituufu omuntu azaaliddwa mu ttooyi yeetaaga twalibwa butabika. I think so. Essaawa zino bigambo ki bye waali yagadde maama amanye mu bulamu bwo? Gy'oli yonna nze nkwagala. Nkwagala nnyo. Naate toyagala? Naate todda. Because I don't want even me looking at you. Ate gw'oyagala? Nedda batera ogamba osonyiye naye leave something to go, but I don't want to look at you. There is a difference from saying nti kati biwedde. Omwesonyi kwegamba but omwesonyiye. Don't come to me ndeka. Because the more you're close to me, tekigenda kumva. They say forgive and forget. I cannot forget. Kiva mu buto. I won't forget anything. Neziba nzikoze nenziga nengaggawala sirigaana kwata 10 nenkikuweereza. Ebyo waliwo ne wenawulidde ng'agamba simusindika yangako ku ssente. Singa tugenda mu bintu bya Airtel nakusindikiddeko emitwalo 6. Naye teyakuba simu kumanya ani azisindise. Teyakuba nze saamanyi wabula I was like anyway simu yange erikoko ku ssente zino kanzire maama nali nsindiseko emitwalo 6 ekiro. Oba essimu yo tetagimanyi? Simu yange tagimanyi. Okakasa? Oyalaba ssente teyakukubirako? She has never called me. Maama ono yakuboolanga nnyo mu buto mu kulabako? Because engeri gy'oyogeramu ate nga yalaga nti she tried to provide each and everything. Tewali muzadde aligamba kibi kyakoze. Ekyo toli kisuubira. All parents see the good things. Era ajja kugamba namutwala ne musibya akaviiri. Naye omwana omuto ebirungi sijja biraba. Nze nja kumonitalinga
naye maama byonna obikoze naye lwaki kino zenna kitange gyali ajja kubagamba bw'aliba yeevuddemu najja alibagamba omwana oyo yantuuzaako nambuza n'okumbuza y'ono maama taata olina essimu ye tusobola omukubirako katono nze sibayinaako buzibu musobola omukubira tuweeko ku ssimu giwandiike wano Brevian togisoma oba tugambe nti maama okugamba nti enjala okoze empanvu akaviiri osibye katya nti okutte mu kizigo nga bw'agamba nti omwana omuto yakukwatanga ne butyubu weweeyerusa okola wano bye byasinga okunyiiza n'abalala baabanga nabyo yebala egamba nti neeyerusa ng'ate mukazi yanzala nti ndi mwera njagala okebera abaana bonna baayina oluba nga nze eyeeyerusa nze simuyinaako buzibu byonna yabyogedde naye omuntu gwenfa ali ogwo let my dad come out ekizigo kye yali agambye nti nno ndi mukozesa neeyerusa yali oil lwaki naye yamugula n'amuteeka mu kisenge kye n'atandika omwesiga bw'aba yeeyerusa wali naawe onoonya kweyerusa okuba oyogera because yali akulemesa freedom yongo no, it's not all about freedom. When I love something, njagala nsoke mbabuuze, when I love something, whom am I going to tell that this and this, mommy, I loved this? Whom are you going to tell? Isn't it mom or daddy? Sigo ogenda ogamba. Bwembanga mama nayagalanga akaviiri bwe kati, I saw it somewhere and I came to my mom. Yakuwangeeza enviiri. Nezija ne kugamba nti mami, nti njagala kano. Nedda siyina ssente biki n'oguma. There is even a time mama okumanya nti nakutikkula engule neetikkula engule kugwe olunaku lwe nagenda taata yansibisaako enviiri nkyaziyina n'ekifaananyi muno taata enviiri ze yansibisa nali ku ssomero nakubira dadi simunga dadi tugenda mu holiday naye waŋŋamba okunsibisa ki enviiri dadi nangamba sikuyinaako buzibu gyali after okunsibisa enviiri taata naŋŋamba togeza n'ogamba maama wo nti nze akikoze why when it's my dad era mama nzijukira bulungi we wajja kusomera nga tuli mu holiday kwaffe twasigalangayo nojja noŋŋamba enviiri wazisibisiza ni nakulimba nekugamba mukwano onaguze ebiviiri mukwano gwange nansiba it was my dad era after all wanoonyerezaako n'omanya nti kitange lwe wadda n'onyombesa okuba nti lwaki wagenza okitawo nakusibisa enviiri is my dad not allowed to do anything for her daughter lwaki tatange yatuuka ekiseera ng'ali mu kuŋŋamba togeza n'ogamba kitaawo nga nange kati era wenkubira dadi ne mugamba nti no dadi ndi mulwadde nga naye tokubira mama n'omugamba nti no ndi mulwadde kati nga natandise kolagana naani na kitange kuba ye byantegeera nga mama ye yagaana okuwuliriza ye yagaana so kati kyekigaanisa ne kitaffe okukola ebintu n'otuuka n'ogamba obo tata obusente bwaba bwereza abalimba abikola biki abalimba oyo bannayenze mumanyi biki watuteekamu hatred okuba nga tukyawa taata lwaki mwenna abaana oba yes fenna because it wasn't me a lot bakimanyi naye lwakuba basirise nze abo mbamanyi basiika ne beefuulanga bazolo but they know the truth sofa baganda baba akavaayo okulabikira mu mawulire bali ku saidi ya maama bagamba gwe mukyamu omwana tasobya maaso omanyi batera ogamba omuzadde tasobya era kituufu tasobya naye waliwo ekiseera wootuuka n'ogamba naye let me just let it go waliwo mukulu wo baba ato baba kubiddeko kwezina ensonga nti sizinga fire bintu biveemu oba weebale kugamba ku mami essaawa zino ssaawa yakweka nsonga because I'm letting out family issues wawo ne muganda wange omu nja kiyita nti baafuna obutakkaanya ne maama yampeereza message n'agamba brief otuswazizza nnyo I remember very well nga adimpeereza naye naye amazima agamanyi engeri gye baamuggyawo naye yeye akola nsobi ate nze gye sitakoze nti lubuto biki nze saabikolako ye yavaawo na lubuto nze saabikolako naye naye amazima agamanyi let me tell you something there is one day mukama batera ogamba amazima we gavaayo tegeekweka if I'm really lying all the stories galivaayo era ne gamanyibwa nti omwana yali akola ki alimba she's making a fake story naye there is one day nze ate sirikubira muganda wange essimu ne mugamba okakasa byenjogera nimba tekiribaawo and I won't call anyone tekiribaawo
wabula mmwe bennyini mulyekuba mutima ne mugamba naye muganda afe kituufu kye yali ayogera. Brevian, owasipa agamba ne ku ssomero nti ne maama wo nti teweema kudde osula ntebe nti era tuggwe tobeerekana bantu naddala nga balinamu akasente kaabwe obabba. Owasipa agamba wabbanga banno ku sipa, ku ssomero wabbanga ebintu by'abaana banno n'ewaka banno wababbanga. How true is that? Nti olinamu engalo era tobeerekana bantu. Simuyinaako buzibu because I expected all that data. She's not the first time to tell me that I'm a thief. And mommy? Yeah. It's not the first time. That's why I told you, nti more details, kitange yasinga ozibagamba. Bw'oba ng'afuna omuzadde atuula wansi n'akuyiga, omuzadde oyo asobola oyimirira. Otaddemu ku namba anaakuba no. Omuzadde asobola oyimirira. Abantu abo nayimukanga n'enzija abasipa ne mbagamba bana kino bakimpa n'ebintu bya sipa nammwe mubimanyi abawala mubategeera. Abawala mubamanyi all the things n'oba ofunye kalungi at least babawe kali okitegeera kuba nabo bonna bennyini baba beetaaga ku clients okitegeera. So kati ebintu ng'ebyo byonna nabitutte how should I say it personal. Nengamba mukama bw'obanga kituufu kino n'ekiti ne bwe kiti bwe kibi namba nkyazijjukira. Bwe kibanga kituufu bwe kiti bwe kiri maama simuyinaako buzibu naye kyenwanirira taata wange ali ludda wa. Bw'obanga kituufu naawe abasipa bali mugamba bulabula omwana alimba kyekyali kibantwalisanga mu ssabo munnyambulukusa noses. Owasipa kyekyali kibantwalisanga mu ssabo mwefuula muli mu kunnyamba bakwambaza bino mb'omusumba atugambye bulabulabula simanyi namwe mwali munnyambaza byamu. Okubanga ssaawa zino ng'era mama we yakinnamalawo ojja kulya amazinge nga I'm here eating the things that she could say. Kati mwefuula biki muli balungi biki. You people, you're the one who took me to your pastor stuff. Nangambanga mama wo we yakuwongayo tata wonga we yakuloga pastor yakugamba ye ati mboyo baba bimanya batandika okuntwala mu church. Kati nga womanyi naawe ebintu by'ozzenga olaba ate bagamye nti nno kino lwekiti nakyo bwe kiti bwe kyali. I could take my brain so far okitegeera nengamba naye kituufu okubanga ndi mu kuyisibwa bwe kituufu maybe bana abaniga balina kye bakola ki bana bazadde balina kye bankula nensirika ate ka this time round you're saying you are helping me. How can you help someone ng'oli mumutwala mu ssabo? Is that helping when you're taking to someone to the shrine? Oyo gundi yakutwala mwantwalanga anti mwasazewa nti mubyogere yakutwalanga mu ssabo yalani owasipa ye nga bagamba nti bali mu kunnyamba kale mbeebaza obuyambi bwe mwampa bamaama. Owasipa yakutwala mu church n'amala nakujja nakutwala mu ssabo. Yes, ololo nambu bali mu kunnyamba nsobola okuvaako byendi mu kubonaabona biki up to now byendi mu kubonaabona mwannyongera mu supu mwannyongera mu ki. Kansooke mbeko kyembuuza ono njagala kubuuza ono omukyala wa sipa pastor yajjanga mu sipa naye kufuna masaji na sexy. Nze ate mmanyi mwasinkanira ludda oyo pastor. Nze ate mmanyi nze simanyi njoba yajjanga funa sexy yajjanga kusaba funa afune bakirayant abajje. Ekirala mukazi wa sipa agambye wayogera byonna mbu abasajja bameka baakulya abo sibayinako buzibu. They are building up their business not to fall down. Kuba ne waabagwe ng'ovudde waliwo omuntu ali mu kutagula business you, what do? Don't you fight for your business? Don't you? What is she doing? Manya Sanchez seyandudde mu kusooka nkola n'omukutu gwe bayita Cookie Promotions. Gerard yabeera ku kamera awo ayagala okulanga naffe ayagala otutuukirira gwe wennyini lwakuba aliwo mu nsonga ya Brave waliwo abafeera abankubira nti njagala kuyamba mwana oyo. Omuntu ayagala okuyamba era oba omulaba ate era ayagala okuyamba taba na waasiwaasi. So gwe wenna ayagala okuyamba nkiddamu gwe wenna ayagala okuyamba topalapalanya. Mulimu abankubira abaserikale nabategedde nti muli baserikale
naye mukola kya bwereere n'okola otya ate weerimbise mu musumba tolinayo wadde kavidiyo akabibibi akalaga nti osumba nkoko nti oba osumba wali embaata ezikuŋŋaanya ebbiri tolina kyonna kyosumba ompeereza biriiki byo oli mugamba oli musumba okubya amasimu bw'oyagala kuyamba gwe kennyini weetaaga buyambi ate weefuula omuyambi beera siriyasi okitegeera so ensonga ze tulimu za national importance abazadde bangi bayitamu eno embeera ate n'abaana bangi bayitamu eno embeera bantu bangi abayita mu mbeera ya brave nga talina bwogerero agamba bali be bazadde bange naye nga yali yagadde okusheyalinga sitore eno ate ne bamaama bangi abalina sitore bweziti ng'agamba omwana bwati na bwati baali nga tasobola kujja n'ayanika obuzina bw'omwana we sitore nga we mugiraba nze wempulira sayidi ya maama ennemugatta wempulira sitore y'omwana naye eri awo okitega kati biri awo naye ng'omwana wagambye nti buno obutya buziba ate amazima tegeekweka n'ebibwa butya omanye eno kooti y'abantu social media mwe wenna abagamba mwakoze bubi sitore y'omwana okusooka ogiteeka ku social media gwe wennyini maama ogamba twakoze bubi okuleeta omwana wo mu mawulire amazima tegeekweka ate eno kooti y'abantu emala n'ezuula ekyamazima kyemmanyi waliyo neiba ali eyo kyemmanyi waliyo sisita wa maama ali eyo kyemmanyi waliyo baganda ba brave abasobola okuvaayo ne boogera kyemmanyi waliyo taata asobola okujja n'atubuulira ekituufu oba pate yonna omuntu yenna asobola okujja n'atubuulira amazima gano ekituufu kiri bwe kiti ekituufu ono alimba ekituufu ono ye mutuufu jangu otuyambe naguno tugusale guveewo tegugenda kgenda mu kooti ziri guli mu kooti y'abantu mwe musalawo so abeeyo avaayo muzira kisa agambe nzize kwogera mazima emboozi eri bweti omwana alimba oba maama alimba tutambulire awo n'abaana abamu baganda basobola okuvaayo ne mwogera oba omwana agamba abaana mukimanyi lwakuba nti oluusi mwatidde eno kooti y'amazima teryagenda kukukyawa teryagenda kukola ki ekikulu kuzuula kituufu aye nakirala tubagambe abalaba tetulina sayidi waliwo ttiimu emu egamba lwaki mwabakola omuwala naffe tuli eno tugamba lwaki maama tajja mu kamera yeebuzaamu oba tumunoonyeza yeebuzaamu ku simu waayogera naye mu kamera tayagala kwogera kitegeera so tetumanyi lwaki tetulina sayidi ffe tukolera bantu omuntu yenna ali avaire gwe okujja mu kamera ye ku 07554 neera 554 osobola okufuna cookie promotions ebyo byabo kati ebigambo byaffe byebyo mwebale nnyo mukkirize endowooza akadde kano tubasiibule toweerabira kusubscribinga na kulikinga nteerako comment awo otubuulire amazima googala